ntendeka eyo ey'okwongera okubunyisa enjiri eya parish development model. Tugenda genda Sembabule eyo abatuuze bagenze maaso kuŋŋaana bagamba nti omwabuzi wa president mu nsonga ez'enjawulo General Muhoozi Kainerugaba bamwinamu essuubi okubakwatizaako era bagamba singa anaabeera asazeewo okwesimbawo wonna w'anaabeera ajjidde abakwatirangako ddala n'abayambira ddala ku nteekateeka y'enguudo n'ebizibu eby'enjawulo ebitaataaganya ekitundu kyabwe. Nabyo ka tubirabe bannaffe aba MK basimbye amakanda bitundu eyo eby'Essembabule okutwaliza awamu. Abatuuze b'Essembabule balaajanidde General Muhoozi abayambeko okubakolera enguudo ezibafuukidde ekyambika. Basabye ne pulogulaamu za gavumenti zituuke mu kitundu kyabwe kubanga baziwulira buwulizi nga bazoogerako nga bo tebaziganyulwamu. Kino ekitundu kye tulimu kya Nuupu. Omubaka alimu wa Nuupu naye we bawulidde General MK bonna bazze ne beeyuna balabe ekigenda mu maaso era bonna bali happy okumurecevinga mu 2026. Eno wabeera azze tusaba tukolera oluguudo luno luva Essembabule ne luyita mpaka Kabula ne lugera eryantonde. Oluguudo ate lw'amaanyi lutambuza ebyobuguzi bingi. Nti General Museveni wonna watugambira nti akooye ffe tugamba nti General Muhoozi ye pulezidenti waffe addako. Ye president wa fakola ki addako. Nolwekyo tusaba mu kutuusiza obubaka buno nti ffe tuli beetegefu okukola naye era omulimu twagutandise dda. Obubaka buno babutiise National Vice Chairman Western Region Baramba Rugahara ne Frank Gashumba ku mukolo ogw'okutongoza obukulembeze bwa MK Ame mu Ssembabule Mawogola. Twaleero ekitulese Mawogola tuzze kulaunchinga structures MK Ame movement mu Central Buganda. Central Buganda erimu provinces nyingi nnyo, ezimu ku yo ye Mawogola era nga ategese omukolo guno ye Dr. Bazira. Kyenjala mumanye bannamawulire ebikolo gy'emuke gyonna gye mulaba bantu abamwagala be bagitegeka. Wano tewaliwo ssente n'emu ey'omuwi w'omusolo era lumu mbisoma mu mawulire nti twonona ssente z'omuwi w'omusolo. Akamere ke tuva okulya wali tulidde ennyama etulemeddewo. Abantu ababulijjo be beekozeemu omulimu abaagala genoke Geno MK bategekera ekyokulya. Kino kyo kikulu nnyo nti buli mukolo gwonna gwe mulaba mu Uganda ogwa Geno MK abawagizi be abantu abamwagala byabagutegese si ssente z'amuwamusolo. Obubaka bwe tuleese wano obutwetikiddwa omukulembeze w'eggwanga yatusaba nti buli we tujja tutegeeze abavubuka mwetabe mu mirimu eginaabajja mu bwavu. Mwegate mu nkola ya parish development model ate mwegate mu myoga. So mwenna abali eyo mbasaba nti tekyali president mulala okujjako General Muhoozi Kainerugaba. Bano bagamba nti waliwo n'abafere abatandise okusaba endagamuntu okubawandiisa okuwagira General Muhoozi Kainerugaba naye nabo Baramba Rugahara abaanukudde. Njagala kukubiriza abantu mwenna ab'omu Buganda waliwo ekibinja ky'abafere abeeyagaliza ebyabwe nga befudde abawagizi ba Muhoozi abajja mu bitundu byammwe nga basaba nini namba nti bawagizi ba Muhoozi balina okwewandiisa babawe looni babawe kaadi mukimanye abo bafere. Muhoozi tayagala nyini namba yo. Abawagizi ba Muhoozi bali mu byalo byammwe tayagala ssente zo ate talina ssente zawola ate talina ssente zagaba talina pikipiki zagaba. So abafere abo abali eyo bajja mu bitundu byammwe mukwate emigomo bafuntule. Bano bassa kimu nga bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba gwe balinamu essuubi. Emikolo gino nga teginaba kubaawo wasoosewo omupiira wamu n'okugabula abantu ekijjulo. Byabadde ku kisaawe Kabundi Mawogola mu Ssembabule District. Byatumwebaze Godfrey, Kraso TV Omunyo.